omukolo gwenkuletedde gw'abaagalana ababiri omwami n'omukyala bamutanga mwana muwala the beautiful Namusoke Veronica oluvannyuma lw'okufumba emyaka 15 mu bufumbo ng'ali n'omwami we Mutanga era ke kaseera n'okumuzaalira abaana be bana. Omwami yamaze n'agamba why not lwaki ekintu kino tetukigusa era ng'omukolo gwali waligayaza nenga buli kimu kyali kyanjawulo nnyo basookera mu bifaananyi emperekeze bali very smart mu sky blue dresses zaabwe nga zirabikidde ddala bulungi eza fitting kossa baneena abaami nabo nga bali very smart mu sky blue n'omugole omwami ng'ali very smart mu suuti ye eya cream ne white ate era n'omukyala nga yambalidde ddala long sleeved pure white Cinderella ffenna tukimanyi dress ezo eza white zimiininga kinene nnyo naddala ku mukolo ogw'embaga era nga kizibu nnyo yingira kyakye n'oyingira na black dress okitegeera oba kala ndala yonna oba red anything olina kuba mu white n'onyumirwa ekintu kyo butereevu ddala nzikiriza nkutwale twasookera wali eri mu bifaananyi olwava mu bifaananyi mukwano olwo ne twolokera okugenda ku lutikko okuba ebirayiro ebibafuula omwami n'omukyala bamutanga Bukedde TV1 program emikolo n'embaga nzikiriza nkutwala olabe kyali kitya kyatandika kitya Black Beauty Veronica nyiridde okukamala n'omwami we sebo gamba otya ndi bulungi nnyo mugyebaleko webale kikola namwe mwebale kutwagala finale tukituuseeko owulira otya bulungi nnyo so kompaniremu awo omukyala omulungi bw'ati Namukose Veronica yeyeka antegeera akutegeera owulira otya mugole mpulira bulungi nnyabo webale kunyuma amiina omwami yakusisinkana atya brief
yayambala essuuti ya cream ne black naye n'avaayo bulungi. Era olwava mu bifaananyi nga olaba ba maids bali very smart mu sky blue dresses eza fitting nga ziviriddeyo ddala bulungi, kw'ossa abaami nga nabo bali very smart mu sky blue suits. Okitegeera. Kossa omukyala we eyayambala ekiteeteeyi ekyalabika obulungi mu long sleeved Cinderella ate era nga kiri mu kkala ya white. Makeup yali on point, enviiri ng'anyumye, buli kimu nga kya mutindo ddala. Bano bazze batulage obufumbo kye buteekeddwa okubeera. Bano bazze batulage ekyo nti obufumbo ndagaano Katonda gy'ajulira. Obufumbo mu ndagaano eno bwa musajja na mukazi. Katonda baagatta awamu nga bo bennyini tebasobola kubaawula, ate balina omukuffe asobola kubusatula. Yenjigiriza ya Katonda, yenjigiriza y'ebitukuvu, yenjigiriza y'abantu balamu. Awo nno mu njigiriza eno ne bagamba nti omusajja kyalibaleka mukazi, kyalibaleka kitaawe ne nnyina n'anywa ku mukazi we ne bafuuka omubiri gumu. Ono Dismas ne Veronica manyi bulungi nti muli bantu balungi era buli omu atutte munne olw'obulungi obuli mu mulala. Mujjukire nti mmwe kyakulabirako ki, ekyokulabirako ensi kye yeetaaga. Muzze wano olw'omukwano n'okwagala. Awo nno mubeere ekyokulabirako eky'omukwano n'okwagala eri abalala. Mwe mmanyi bwe munaalaga abalala nti mwagalana, naye mubalage nti mwagalana mu ngeri Katonda gy'ayagala ey'omuntu bulamu. Obufumbo bwo buvunaanyizibwa. Dismas and Veronica, obufumbo bwe mugenda okuyingiramu bw'obuvunaanyizibwa. Sooka munaanyizibwa okwagalana. Ekyokubiri kubala bibala, ate kibali kisooka eky'obufumbo be baana, procreation. Basabira mwekole nnyo ebyo ebinaabayamba okunyweza obufumbo bwabwe. Nze Mukose Jeremiah mpaayo Veronica na Mukose mpaayo na Mukose Veronica wano omwezi kya Katonda nga bakatonda baliwo ate nga abantu bonabona baliwo abajulizi nti olwaleero mugemesa mukwendo gwange nti okuva olwaleero paka emirembe n'emirembe namukose Veronica mugemesa mukwendo gwange Dismas Mutanda.
This month, you take Veronica here present for your wife according to the title of our family church. Yes, Veronica, will you take this master present for your husband according to the title of our family church? Yes, I will. I call upon this person here present to witness that I, Desmas Mutanga, do take and lay and forsake to be my own wife, wedded wife, to have and follow His way forward, for better, for worse, for rich and poor, in sickness and in health, to love and cherish till death do us part. I call upon this person here present to witness that I, Namukose Veronica, do take thee, Mutanga Desmas, to be my lawful wedded husband, to have and hold from this day forward, for better, for worse, for richer and poorer, in sickness and in health, to love and to cherish till death do us apart. Veronica Namukose, take this ring as a sign of my love with fidelity. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Desmas Mutanga, take this ring as a sign of my love and fidelity. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. I therefore proclaim that they are now husband and wife in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Zayogera nze Wilson Luli Mukasa, Minister avunanyizibwa bakozi aba gavumenti, public service. Njagala nga sinayita mukadde waffe okuyozaayoza abagole baffe, omwami Dismas n'omukyala Veronica, olwa obuwanguzi bwe batuuseeko olwaleero.
musanyuke nnyo mwebale kuvaayo n'omutima gumu n'omwoyo gw'obwagazi ne mujja ne munyweza ekyama ky'obufumbo. Kino ekikolwa kye mutulaze kikolwa kirungi era kisaana era okiteeka okubeera naddala mu kaseera kano nga amaka n'obufumbo gafunye okusoomozebwa kunene nnyo olw'ebintu bingi. Ebimu ku byo ebyenfuna, ekirala z'empisa ezivudde kagambe ebweru wa ggwanga lyaffe lino lya Uganda. N'olwekyo kikulu nnyo abantu nga Dismas ne Veronica bavaayo mu lujjudde lw'abantu misana ttuku era mu nnyumba ya Mukama, era nga ne bakola bwe bali mu maaso ga Katonda mwennyini ne bakkiriza baga nti ffe tujja kufumbiriganwa bufumbo obutuufu. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Ng'amulero Olululi amaze okuba ng'alina ebigambo bya kusuubira nga ddala naye nadda wa Busoga, ebigambo ebyange zina tibira kuba bingi, wabula nsooka nabeebaza okutweta okuyida okubaawo bakuba ebirayiro byemuva okuba wano mu maiso galata waife ava okutukulembera mu kereziya muno kulayira kuno. Nendakooba abagole baife mutuuse ku nsonga gye musinga okwenda era nga mugirye mukezera abakase mwingi mwembi nga musazeewo okufuuka omwami n'omukyala. Nenda kubakoba bino nga bimaze okubaawo. Ennaku bino tulina obuzibu mu bufumbo. Bamala okubawa n'ebirayiro, after 1 week oli era yakoba ati tuli mu lusirika. Tuli mu ki? Mu lusirika. Ate nga wendewa hiya bakomye nti mu bulungi ni mu bubi, mu bwavu ni mu bugayiga, mu bulamu ni mu bulwaire. Nsaba Veronica and Dismas, let us not go those levels. Tusaine tube nga twendagana, nga tuyisa kirala, nga tweraga omukwano. Buli lwe mukola ebintu ebyo ebirungi mu bufumbo mwegombesa abaana bakalifumbirwa wakati singa tunafumbirwa. Congratulate you, tubeebaza kuba mu bantu abantu. That's why this place is filled up with people. Era tubaendeza birungi byereere. Omukolo gwe tulimu gwa mbaga era nga mukwano omwami n'omukyala bamutanga wenjogerera the beautiful black beauty omukyala Veronica eyagatiddwako erinnya ly'omwami we era nga mu bufunze ebintu byonna obufumbo bwabwe bwakakasiddwa era nga bali mu bufumbo obutukuvu. Si kyangu era ng'omukyala ono afumbye emyaka 15 ng'ali n'omwami we, balina abaana bana. Ke kaseera omwami ke yasazeewo okuba nga ate ekintu akikwasaganyiza ddala okumufuula official.
abagole baffe abalungi olw'okubanga bakuba ebirayiro nakugambye basookera mu bifaananyi ne badda mu church olwo nno mukwano bayina okwolekera ku reception akabakabaga akanjawulo ddala kuba kusanyuka kubanga si buli omuntu atuuka ku kkola eryo era nga mukwano oba olina okulaga essanyu n'omukwano oguli wakati wammwe mpozi n'emperekeze n'abaami balina okuba nga ate balina vibe nnene ddala okusobola okuggyayo ekintu nekinyumira ddala bulungi nnyo. Abagole baffe baneeno mukwano bakisusa vibe yali nnene nnyo okuviira ddala ku mperekeze abaami kossa abagole. Oh my goodness, buli mugole yeetegekera omukolo ogw'embaga akwanjula kukyala liba ssanyu lyo luba lunaku lwo oba olina okukikola. Nsaba okoppeko kopi ku mukwano oguli wakati w'abaagalana baneeno. Wabula embaga eno yali nteeketeeke ate basinga kubeera nga bali very smart okuviira ddala ku mperekeze abaami n'abagole baffe. Ne vibe yali nnene nnyo muganda wange, bayina vibe okuviira ddala ku baana abato paka ku bagole baffe ab'ensonga baali basanyufu basanyukira omukolo. Naye ate ku reception bakyusiza ddala, omwami yayambala kaftan suit ng'eviriddeyo ddala bulungi nnyo kossa omugole omukyala naye n'ayambala gawuni ye eya white lwakuba ku luno eno yali mu fitting eya long sleeved n'aviirayo ddala bulungi nnyo. So kondabira omuziki essanyu omukwano ogwali ku reception okuviira ddala ku baana emperekeze banyumira nnyo era nga gwe omugole agenda okukola omukolo embaga zinyuma nnyo vibe. Omukolo gw'embaga ogukola nga teguliimu vibe ng'emperekeze abaana si basanyufu jjamu bujja londa abo abaana bagenda okunyumisa omukolo gwo ekintu kitambulire ddala bulungi nnyo. Ye lwaki njogera nnyo ng'omukolo nguyina nzikiriza nkutwale weekaanye kyali kitya awali ku reception we baali era we baategekera. We are very sorry to you. What a performance! What a performance, ladies and gentlemen! Oh my God! As we're giving out the cake to the man and the dad. Oh yeah, you're about with the wind. Era mukwano oluvannyuma lw'okuyingira reception mu ssanyu eringi vibe gy'olabye mukwano omuyitirivu. Binyuma nnyo okwagala munno mukwano gwange omulungi nga buli lukya buli mwaka omukwano tegukendeera wabula gweyongera mu maaso. Omukwano ogulabye abagalana babiri bano gwe bayina guli mu 9 we baspeed 10 bali muli okitegeera ekintu kyali kyanjawulo nnyo era olwaba okubanga batuuka ku reception we batyo ne basala keeki nga kabonero ko ak'obuwanguzi tebabirwisa.
olwaba okusala keeki ne bagyerisizaawo olw'ensonga nti ku reception baatuukamu koleeti so balina okukola ebintu binene mu budde ate bitambulire ddala bulungi nnyo. Thank you for loving me. Thank you for loving me. I will not stop telling you that thank you. Thank you. May God bless you, my dear. Ntwala omukisa guno okubaaniriza omukolo gwaffe guno olwaleero. Ebigambo biyinza okubeera ebitono oba biyinza okubeera ebingi, naye ngera bwe twayingidde n'oluyimba olwasoose tuvudde wala. Tukoze ki? We Humble Family tujja kukkiriza okwebaza ennyo abo baganda baffe be twakola nabo okuva e Busoga nti mwebale kuba naife, mwatufuula ensonga twasobola okuvaayo twayigira mu Buganda. Ndakwebaza so much group eyasooka okuturisiivinga from Namiryango Senior Secondary School mbaire ano head teacher Madamu Nakwiya, Madamu Hajara, tubebaza nti you accepted us in this community and we are here because of you. Thank you so much. Era ndakwebaza akakiiko akategesi ak'omukolo guno led by Mr. Masengere wherever you are. Basebo ne bannyabo, olugendo lwe tubaddeko lubadde luwanvu naye twebaza Omukama nti tulutuusiza ku ntikko olwaleero. Era nga tukkiriza nti imwe muli ezira kisobola kulema yetuli. Tuli bamaanyi because you are there. Thank you so much for standing with us. Nebaza abantu bonna abeemereire n'ife mu buli nsonga. Waliwo abantu abeemerere n'ife nga beemerere n'ife ki ku lwa mukolo guno nga yebeemerera n'ife mu buli nsonga. Abamu ku bo tibatwidi twabagana eno aye bafuuse abooluganda lwaife. Mwebale eno mwebalire irala. Nebaza bazaire bange, mama wange ni baba wange bazirawo, aye nina abazaire be bandekera. Baganda bange bonna bandera kubanga ndi omu ku baana abato. Bonna babaire bazaire bange babaire bamama bange babaire bapapa bange. Mwebale ino mwebalire irala. Mwemereire ninze munenze timuminze timungobye mu mbeera yonna yonna. Nebaza abaana baife, mwebale ino mwebalire irala. Nebaza abantu b'okukyalo gye nzaalibwa abatindiga olugendo lulona nimwide eno mwebale ino mwebalire irala. Nebaza famire y'omwami wange eyemerere nize yambona nga tendiri nga tedini gyemba yandikiriza nga bwendi. Mwebale ino mwebalire irala. Abatusabire mwebale, abatusabire mwebale. Era bw'atyo omukwano omwami ono n'omukyala baasalawo olumala speech tugende ku layini y'emmere ne basimba emmere buli kimu ne kitambula bulungi ddala. Kale okugamba ebintu baabiyisa mu bufunze ate nga biri perfect nga bitambulira ddala mu maaso.
kasita obufumbo bwammwe mubuteeka mu mikono gya mukama waffe, mikono gya Katonda, ne tubanga nga bwe batugamba nti nno amaka gabira awamu gawumanyweyo. So tubeere nga ensonga zonna tuziteeka mu mikono gya mukama. Kakasa nti okusoma kwe mubaddemu okumala omwezi mulamba, myezi 4 Naalongo wano abagulira ebintu bingi byesigenda kuddamu. Kyenja okugamba nti kiri kimu, nkakasa nti kiwumbawumbako ebintu byonna ku ludda lwa Desmas njagala Veronica ne Veronica abemulize gy'oli. Ensonga zonna eziba zibeddewo tuziteeke mu mikono gya Mukama. Kakasa buli kimu kijatambula bulungi. Badde nsaba byabo bino sebo omwami Mutanga n'omukyala bikkirize tubituuseeyo gye tuli. Mwebale nnyo, mwebale ddala. naye bonna tebalanze mbasabiranye kubanga bonna bandozezaako kubanga nange ndi muzibu. Kati oba olozezaako ku musajja omuzibu toyinza kutafumba kubanga yali amumanyi kubanga Vero yategesa Mutanga amumanyi nnyo okusinga mukyala we nga nzisagala bantu bekulula asagala bantu bali siro buli kimu njagala kidduka sipiidi ate nga babamu bali siro katogetogaga nga tuyombye. Kati nno ebyo byonna ojja kusanga mufumbo nga bwemuvuga ekintu kyamu banange neyanziza nnyo.
Omugole omukyala yalabikira ddala bulungi nnyo mu dress eya one arm mu kala ya gold ne green kosa omwami we naye waatyo n'ateerako essuuti eya green ne ka gold akayitamu mpozi n'empale ate era munda n'ateerako pinki. Buli kimu kyatambulira ddala bulungi nnyo era bano abagole bayagalanga nnyo okufaanagana n'emperekeze zaabwe olw'ensonga kinyuma nnyo kiraga okuba nga ate muli organized nga n'ekintu mwakitegekedde ddala. Omukolo gwa mwami n'omukyala Mutanga. Nganzi baba wa Mutanga nenda okutusa okusima gwange okuva ku ntwe w'omutima gwange niba nange abali wano tuli basiimu ino era mwebale nenda okutwala omusa kuno ogw'okwebaza director wa St. Juliana High School ne staff yonna okukuuma mutabani waife ng'ali atyo era kino kyakulaze tuli basiimu ino nenda okusima abazaala muwala wange Veronica tuli basiimu mwebale kutuwa mufumbi. Mama Veronica ndiko bantu kuti oka kaisa ni muhimu fenga abazaire twongera okuwa emikisa biriya twongera okuwa emikisa era oba mwana mulungi oba omwana omuwulize Katonda abenga abaniibwe buli kusokolanga kulembezanga Katonda mube n'amaka amalungi mwendaganenga mukubiyigirizenga mube n'obufumbo obulungi. Nkwebaza mukwano okuva gye natandikidde paka wenkomekereza omukolo gw'abagalana ababiri omwami n'omukyala Bamutanga the Black Beautiful Veronica ng'ate omwami amuteekako empeta era nga wenjogerera bassa kimu bali kimu bafuuse muntu omu ate era nga bali mu bufumbo obutukuvu oluvannyuma lw'omukyala ono the Black Beauty okufumba emyaka 15 ng'alina omwami we awo nno kikuyigiriza kiggwa omulabi yali eyandaba abakyala batya nnyo okufumba emyaka egyo ng'omwami tannagenda waabwe ng'omwami tannamuteekako mpeta naye mukwano mbuba bugumiikiriza nakwewaayo ne wanaagikuteekako nga mwerabidde omwezi nga muli bakwawukana muba bakwawukana ne wanaagiteekako nga mumaze emyaka so mukwano byonna bibeera bya Katonda. Tubagaliza ekisinga programu emikolo n'embaga era nga mukwano mweyongera okwekuuma ekintu mukikwasaganyize ddala bulungi nnyo.